dakikanga 3 wabula producer Didi tebaliko sebo ebikuluma cancers, pressure. Omaze ebbanga ki ng'oli mulwadde? Banga ddene. Banga ddene. Twasemba kulaba ku mwalo eri gye wali. Walwalira ku mwalo gye wali oba wali omaze kuvaayo? Ekibadde kimbeerangamu nga 2020 omanya. Watuuse otya wano okutuuka mu ddwaliro? Okofinga ne Renex Washington Bibadesi. Okofinga ne Renex. Ani akubaddeko ab'eŋŋanda abantu bo tebanaba kulabika ku wano? Waliwo alabiseeko n'omu sofa? Okwedde. Ajja ow'Oluganda? Kitegeeza abakubaddeko bano bayimbi banno ne baproducer banno? Sorry. Sawa. Next. Kwaneza sebo. Yes sir. Wasibye otya oli otya n'omulwadde ali ati? Ndi bulungi n'omulwadde agenda ajja kuba bulungi. Kusinziira kati I think agenda funa some slight improvement. Ajja kuba bulungi we believe. Bwali omulwadde tujjukire mabegaawo ng'oli ebweru eyo. Bangi abakuddukirira abayimbi producers n'abalala ab'enjawulo. Bani abayambeko ku Didi mu mbeera gy'alimu? Tulaba producers okusinga mwe muli wano eno. Bani abamuyambeko abala okusinga ng'oggyeko mu producers? No, twakamuleeta wano eno, but I believe later on more producers bali mu kujja n'abayimbi abalala bali mu kujja. But tubadde twakatuuka wano eno about like 2 hours ago. Yeah, so we are the first people. Twamusanze somewhere netumuleeta wano for treatment. Luli yali akaaba nga yeetaaga buyambi tujjukire mabegaawo. Bani abaali bamuyambako era mu time eyo n'okulaba nti n'essaawa eno bamukwatirako nza same time okuvako olwo olunaku lwe yakaaba obuyambi obw'eddwaliro? No, I don't remember abamuyamba those days, but right now he's a member of our association, Audio Producers Association Uganda. So kitukwatako nnyo. You know, his welfare is what we care so much about. You know, so we don't care about whether they come in to help or whether they don't help, but we want to with our brother, our fellow producer. Batugambyeko nti wamwakamuleeta twagala okumanya azenga emergency oba mugenda kumwongerayo oba agenda kubeera mu treatment gyagenda kufuna? No, ka tulinde ekiva ew'omusawo. Yeah, bakamukolako test, so let's wait. Ekivaayo then omusawo batugamba nti ekimuluma we can finish it from here well and good. Bagamba nti tweyongereyo it's still okay. Yeah, but katulinde ekiva ew'omusawo. Abayimbi ekisemba abayimbi abatandaba kujja be yakolerako we bakutayeko Kokofinga yekka yasobodde okujja sofa abatasobodde kujja lwaki tebalabiseeko tusubire abalala okujja oba? No, like I told you, twakatuuka like about 2 hours ago, so I don't expect everyone to come around because they have their different programs. But I believe they are coming because twogedeko n'abamu ne bagambye they are coming. Okay. Yes. Kale sir. Asobola okwogera? Can he speak? I think he can speak. Kofinga gye baliko se. Ding ding ding. Double bang bang bang. Eba signature. Tuli ku side dinner. Omukulu producer w'amaanyi. Buli omu gwamanyi producer Didi. Mbeera kiri ku Didi? Didi badde mulwadde actually. Mulwadde. That's why tumuleswa mulwadde. Yeah. Wanamazeewo bbanga ki ku side dinner? Twakamuleetawo just for emergency, basi bamucheckingamu awo then tulabe what next. Abadde mulwadde ndowooza gy'abadde naye nga nakubira amasimu
so nitumunona oda ina gyali sawa tumuleeta wantu basiga bamukebere bamucekinge bamu first aid esooka tulabe ekyetaagisa ekiddako. Abalwadde bagamba ki ekiruma Diddy kyennyini gye muvudde okumuleeta wano, ki ekimuluma ekyaddala? Simanyi tetunnamanya ki ekimuluma, wabula abasawo bali mu kukola testi ez'enjawulo, so ndozaali bajja kufuna results. Omuntu ayinza okwebuuza nti abayimbi ab'ekiseera kino n'abayimbi ab'ebiseera ebyo Diddy we yakubiranga, muyinza obba mu embeera y'okuba nti nno beerondamu kuba kati tusanzeewo gwe wekka mu bayimbi abasigadde ba producers. Bubaka ki buyinza okuwa abayimbi be yakolera n'abo ab'omulembe guno bataakolera nga bamulabirako ne ba producer batanaba kutuuka bwe? Ekyokumulabirako wabula nze kyendaba nti just unity, just wetaaga unity, abayimbi ne ba producers, unity webeerawo buli kimu kijja kuba kirungi. Etaliwo kati unity era nga ogambye nti abantu beeyawulamu so ogamba nti olaba nti abantu beeyawulamu twalisubidde abayimbi okujja nga abantu balina okubeera wamu. Kino tekibadde kya buli omu, kino kibadde just kya some few, just kumujjayo nakumuleeta mu ddwaliro. Kuba nti abantu bajje ali mu ddwaliro, buli omu ajje ku ddwaliro no, just kyojja kumujja wali kumuleeta first aid, kulaba kyetaagisa okumwongerayo mu maaso nga tumwongerayo. Emabega kaawo yali akaba obuyambi okuba nti talina ssente bulungi aza ddwaliro, essaawa nani amuyambako? Era kati kinkugambe nti wali unity, ekintu unity, okwegatta okujja awamu. Tasobola abasizinzika era apolisa banne be bali Washington wali awo Batibit Sarenix teri kigaana babeera nga batuyambi wamu, naye nga ebya bills bya ddwaliro byekigwa kasitantwambi wamu abayimbi okuba nti yalinga wano tubadde yogedde ku kyokuba nti mulesa omungeri okuba nti mugenda kumujjawo wano mumuzze waliwo mugenda okugenda paka lwanaterera. Kisi kyakusinzira ku results lwafunire. We can handle the situation nga bamukolako. We can handle the situation nga tumugirayo. All right.